Bwentade essubi lyange omuntu wagende kati omuntu wagende mirembe omuntu wagende kati omuntu wagende mirembe twala byonna byennina twala byonna byennina twala omutima gugo twala Mukama byonna byennina mu mikono gyo Mukama bwentadde omwoyo gwange omuntu wagende kati Ayi Mukama Yesu Kristo bwe yamala mu ntaana ennaku esatu n'otukuza bw'otyo entaana z'abakkiriza zonna ng'emibiri nga giziikibwa essuubi ery'okuzuukira lyeyongera. Tukwegayiridde omuzaana w'ono Katalina entaana eno agiwummulemu mu ddembe okutuuka lw'olimujjuza ekitangaala ng'omuzuukiza bw'abeera okuzuukira abeera obulamu. Ekitangaala ky'amaaso go mwabalabira ekitangaala bw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Amiina. Sasira bajjajjaffe haleluya ajjukira endagaano y'entukuvu okulayira kuyalayira mu Ibulayimu jjajjaffe haleluya ng'ajja kututuukiriza mu mirembe gyaffe haleluya haleluya haleluya. Tumaze okunyagibwa mu mikono gy'abalabe baffe haleluya tumuweereza awatali ntengero mu batuukirivu ne mu bwenkanya haleluya mu maaso ge ennaku zonna haleluya haleluya. Media Promotions. Atemagana ng'enjuba atisanga ejeritaza okulwana yange. Omutima gwange gufulumiza Omukama, omwoyo gwange gujaguliza mu Katonda mulokozi wange. Kubanga alaba obwetoowaze bw'omuzaana we okuva leero amanga bonna galampitanga wa mukisa. Kubanga nannyini buyinza yankolera eby'amaanyi erinnya lye ligulumizibwe. Ekisa kimunyanga mutya okuva ku zzadde erimu okutuusa ku ddala. Yakola eby'amaanyi n'omukono gwe n'asasanya abeekuzambira olw'ebalooza agatima gyabwe. Abeekulutaza bajja ku ntebe n'agulumiza abeetoowaze. Abayala abafumulira ebirungi abagagana abajjawo obukungu. Yali owa Isirayiri omuweereza we
ng'ajjukira ekisaaki nga bwe yalazaanya bajjajjaffe Ibulayimu ne bazzukulu be emirembe gyonna. ekitiibwa kibe ekya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. ate ekimpowooze ng'emmambya ombalagavu ng'omwezi atemagana ng'enjuba atiisa ng'ejjeeta z'okulwana y'ani. Mali eyafuulibwa munda nga tolina kibikisikire Sabire ffe abatukira nnyo. twegayirire. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo atuwolereze eri Paatiri bwe yakkiriza n'essanyu okulonda Bikira Mariya abeere nnyoko era abeere nnyaffe ng'ateeruye muwolereza waffe gy'oli. Buli yenna addukira gy'oli n'ayagala okubeera mukwano gwo mukkiriza okubeera nnyoko w'oyo. Big Media Promotions. Egy'abannajje bannaffe n'omwoyo gwa Katalina Nakyoeje n'egy'Abakristu bonna abamaze olugendo lwabwe. Katonda agikwatirwe ekisa agiwe ekiwummulo eky'emirembe. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Big Media Omutuukirivu. Promotions.